fraudulently, and neither did my sister yogera mu nor I. Luganda abatuuze bawulire. Ndi mukazi mcholi, so sometimes kale tona asembayo nga alina emyaka 18 mugabanye ebintu byange nga ekimu ku byo lye lyali ettaka lino. Bamaama baali babiri nga ffe tuli bamaama omu abaana babiri era nga ffe tusembayo mu buto. Tulina bakulu baffe bo baali 6. Ekika kyatuula mu nnaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokusatu mu mwaka gwe 2003 nekisalawo nti ettaka tubaligabanyemu okusinzira ku bamaama. Bo baali bagabamu Susan ye maama omukulu ne Emma. Tebaayita mannya g'abaana bagamba nti to dividing according to the mothers. Ekyo ne kikolebwa ffe ng'ekika era nga ffe abaana tetulina nkaayana wadde n'akatono. Tetukaayanangako nti ono yatutte ekyange ona kubanga ebintu byakolera mu bulukufu bwabyo. Tetwalina kizibu kyonna. Ekizibu kyajjawo bwe twali tugabana ettaka lino twalikikolera mu Administrator General's Office. Ekiseera ekyo nali nkolera American Embassy mu Kenya. Najjanga buzi olw'emirimu gye nali nkola, najjanga buzi nali nyanga n'enzija ne ngenda mu Administrator General's Office n'enninnya ennyonyi n'ensirayo nga sisobola kubeerawo nnyo kifo kibanga ddene. Babigabanyamu era ebyapa byonna list weeri ebyapa nga byajja. Kakati ffe maama omu ekyapa nekifuluma kimu nga kuliko namba 2 5065 ne 5066 nga ziri eka 23. Nze ne Juanita nga abeera bweru nange nali mbeera bweru naye nze nga ndi kumpiko nga ye ali wala naye nga tewaliwo kyenkola kyatamanyi. Nze mukulu we tukkiriziganya mu buli kimu. Ebyapa bigenda okufuluma byonna saaliwo mwaka 2006. Ngenda okujja mu 2007 mbuuza ekyapa kiririddawa ekyapa nga situkiraba. Nenoonya ekyapa okuva mu 2007 okutuuka mu 2016 ng'ekyapa tekirabika. Nakozesa private investigator nanoonya ekyapa yaŋŋamba nti yakijja simanyi musitowa yawa ewakiso simanyi wayaŋŋamba nti nga waliwo intentionally eyayagala okubuza fayiro eyo ereme kulabika naye Katonda nga bwali Katonda twakiraba. Ekyapa kino kiriko bwe kiti bwe kyafuluma kuliko amannya gange n'aga sisita wange. Kyasazibwamu amannya gaffe ne kuteekebwako omwami gwe bayita Charles Balabalulyo. Waayitawo ekyo kyakolebwa mu February owa 2007 nga 19 ndowooza. Waayitawo ebbanga nga bamaze okujja okutunda ne bakizaayo ne bakikyusa ne bakiteeka mu mannya gaffe nate. Naye ekisookera ddala kubanga kyafuluma eyali omukulu ekiseera ekyo mu lands minister gwe bootera okwogerako wano nze simusiikanangako era simumanyi era simulumiriza naye abatuze gwe bagamba nti yali Honorable Isaac Musumba nti yakyusa n'akozesa messenger we Charles Balabalulyo ne bakyusa ki ekyapa. Tetwakirabako ekyo ekyaweebwa original naye nga copies kwe twafuna details zonna era copies abatuuze abamu muzirina era nsuubira ne minisita nayakirina ne LC chairman naye ozirinako kopi. Kati ne batugamba tulina okuddamu tugende okufuna special title ne batukola balooya biki bitadde mu gazeti ne bifuluma ne batuwa special title era special title tugirina mu mikono gyaffe. Najja ne njogera ne LC chairman nampandikira amannya ne tutuula ne twogera ne tubeera era twatuula wano naye tusaidi eri ne bagamba ne njogera n'amawulire weegali era nga lina era oba wali wayagala okugalaba oba online muyinza okugakebera
Nebagamba nti nze kubanga mwagulawo mwenna ensobi teyali yammwe ate ensobi si yange mu buntu n'eddiini gyensinza gyengoberera nabasaba tupime buli omu asasule waali nze nveewo ngende newankubadde twali tulina project gye twagala okukola ffe ng'abaana ba Dawudi tewali bwe tuyinza kukola era siwali okujjako mpozi no public toilets nze nnyinza okugendamu siyinza kugenda wantu wonna nenkutamawo nti nfuuyisa ku kifo kino kubanga kyonna bakigula kyonna mwakigula situlina we tulina n'olwekyo tewaliwo kye tuyinza kukola ki kuzimbawo oba okukola ekintu kyonna kituluma okusookera ddala kinnuma nze kuba nali mwana wa taata era nakati muwulira nti waali kubanga yalwanya olutalo ne Katonda wange twalemererwa tukanyiza nti kikikole bwe ngenda nga mukyuka tukanyiza nti tukole kino bwe ngenda nga mukyuka bwe nalabanga bwe kityo kugamba okugezaako okwetaasa okugezaako okunoonyereza buli wamu nga ngenda nkonkonawo nagukira mu State House Land Division ne sinkanayo Kanso Bwogi n'awandiika amabaluwa twasooka kutuulako ku ofiisi ye wali ku plot 51 to I think to 53 lumero sita mumanyi yatunda atya mu kwogera bingi sikumala musango naye mwami Bwogi n'abagamba nti oba mulowooza nti yatunda oba nga yatunda oba ani yatunda ekikulu Linda ne Juanita sibe batunda muyina okukimanya nti bababba kati mutegeeragane mwegule musobole ebintu bisobole okugwa meeting eyo yasembayo ya Honorable Dr. Mayanja yaliwo ng'ennaku z'omwezi 19 kubanga ebyo simanyi binantwalawa tunakomekkerezaawa mu nnaku ennyingi ennyo ne ngenda mu maaso okulaba nti nkola ntya neetaasa ntya ddala ng'oba Dawudi Ochieng yali kitange ettaka lino lirina okunziziza era nensaba nga Yesu neŋŋamba nti dadi obanga gyali eyo kubanga bagamba tebavuga yalwana olutalo kubanga ndabidde ddala nti lutalo saalekeraawo kuba engeri gye nasomako neŋŋamba amagulu kasita nkyalina nja kutambula natambula neŋŋenda mu offices ezimu office gye nasembayo okuyingiramu yali ya current Minister of Constitutional Affairs Honorable Norbert zonna weeziri files weeziri ze natwala mu RDC's office nakatwala files 3 n'awalala nsaba bwe nti beegule buli omu afune wapime weyenkana asasulewo nze mbawe ekyapa mbaviire wabula bw'abanga alemereddwa aveewo nze nsigalewo kubanga nange nandyagadde okuzimbako ko newankubadde kanaabaka kiosk ne bakunaabaako nga kalinga kafumbiro kubanga buno busikiranwa bange. This is my heritage. Azirimuko naye nga buli lwe tutuuka ku kintu ekimu ng'ate osanga enkeera kikyuse ndowooza mwe mwava okutuuka ewuwo kati olw'abatuuze bano okubanga tibo be bannannyini kitundu muno mwe basula era ssebo twalondawo olukiiko olwabwe bennyini abakwatibwako ensonga eri ng'oggyeko ffe olukiiko lwaffe AOC twalonda olukiiko olukulirwa mwami Bukenya basimitali futi ez'entonotono ezitakkirizibwa nnyo mu puroguraamu ya nkola eri mu kitundu naye kati ndowooza kitugenda okufunyamu nnyo okulaba nti minisita alagidde naye tugenda okituddemu nnyo nga abantu abasookerwako bano abawansi kubanga buyinza nanyini kyaba kubanga agenda kujja n'obuyinza bwe akole enteekateeka ze okusobola abantu okubanga bamusasula kubanga obuyinza bumuweerera nti ekyapa kiki naye abantu baffe bano abaliko abalina 45 oba 15 zebagula ate nga nange era zezimu kuba nze zenyini ezange inako poloti 2 ziri 24 poloti 2 zonna zeyawudde kati abantu abo tebagenda kufuna bwenkani olw'ensonga eryemu tebalina busobozi okusobola kugenda kubeera nti olina ekiwandiiko ekimulesa ekiwandiiko ekimuleeta ku ttaka takirina ate eri nannyini ttaka ze mupya kati abantu abateesobola batagenda kusobola kusasula mu kyalo ne bakwatagana naye bositegedde bagenda kulambula batya era mukisuubire nti next time ebidde ogenda okuddako
muyinza okufundikira nga mufunyeyo ate enkayana empya kubanga abantu abo tebatunuddwako nsonga yaabwe ate mulimu n'ebifo ebirimu obuli vakanti abantu bwe bagula edda ng'akuŋŋaanyiza akapolotike tebunazimbwamu kitegeeza bw'omala okukkiriza nannyini kittaka okubeera nga awazizimuwadde ebifo ebyo nebigenda kuba bimundira kati abantu ate tebatunuddwamu kitegeeza abali mu sisitimu n'aba security mugenda kuddamu okusinkana obuzibu obwo mu nsonga eno kubanga waliwo ekitatunuuliddwa ate nga nakyo kikulu nnyo ate nga be bantu abasingako obungi kubanga abeesobola ku kittaka lino batono